simanyi oba anakkiriza okunsonyiwa kubanga era famire egezezzaako nnyo okwogera naye namugamba ansonyiwe naye alabika yayagala kutwala bulamu. Nange mwennyini kuba kati we bituuse sente kale wakiri singa asigaza sente obulamu nandekera obulamu. Awo simanyi oba anakkiriza okunsonyiwa kubanga era famire egezezzaako nnyo okwogera naye namugamba ansonyiwe naye alabika yayagala kutwala bulamu. Nange mwennyini kuba kati we bituuse sente kale wakiri singa asigaza sente obulamu nandekera obulamu. Ono naye mbadde namusirikira nga ntya okwogera ebikolobero bye nga ngamba we naabyogera ebitiibwa byalina bigenda kuyiika naye bantu mwe munyigiriza ekimala kati ebitiibwa bidde ku bbali kanjogere oba munzita asirisa afa n'ayogedde afa. Ono ye maama Halima Namakula, maama w'abayimbi, mwenna mumumanyi, maama wa Rema. Mu mwaka gwa 2022 mu kibiina ekigatta abayimbi wano mu ggwanga baatuyita abo ne bakola sako muwuma ne batandika otusondesa sente nga batugamba musevinge nga we muddanga we mwewola musevinge we mwewola ne tusevinga sente. Maama Halima Namakula mwennyini sente yatugamba tuziteeke nga ku namba ya Hanson Baliruno ye yayimba ne Jose Chameleone kuba yabadde nga treasurer. Ne tusonda sente n'embeera royo nnyo n'enkola ne bajja ne ku bizinensi yange ne bannambula ey'endabirwamu ne bakuba ebifaananyi ne zividiyo ne bazikwata. Sente bwe zaamala okuwera nze ng'omuntu nga mpezezza miliyoni 4,600,000 bwe tubagamba naye lwaki mutuwole twewole mwatugamba tugenda kuterekanga nga we twewola. Abakulu bano bonna badduka ne beegatta ku Eddie Kenzo mu federation eyakaggulwawo ne Hanson Baliruno abamumanyi mu mulaba wa Eddie Kenzo eri baddukayo nga n'obusente bwaffe bagenze nabwo. Bakyali baffe mubeera wano ne mutandika otunenya tebakola bali awo tukola n'abantu abo be mulaba abatusinga emyaka ne batuwa n'amagezi nti savinga bwe zimala okuwera nga batukola ebyo. Kyokka ffe ne tutya okuvaayo okwogera ng'ogamba omuntu ow'ekitiibwa bw'atyo n'amatiza otya ensi nti omuntu ono avuga Range Rover avuga mmotoka bika ki bavulumula amamotoka naye nga amamotoka ge bavulumula bakuŋŋaanya ate obwaffe abanaku. Njagala sente zange nkiddamu gumu ogusembayo njagala sente zange. Maama wange ow'ekitiibwa nkozesezza voice note sivumye sivodde njagala sente zange. Ndabye vidiyo eno maama Halima Namakula gye yakapositinga ng'akaaba era bangi muntaaginzeemu nga mugamba mukunja kyewakoze kibi nnyo okuwamba emmotoka ya maama Halima era bagenda kusiba. Now I want to ask maama Halima kye yakola ng'ali wamu ne Hanson Baliruno ekyokubba ssente zaffe zonna ez'omu ssako ekyo kyo wano mu ggwanga tekimenya mateeka kyo mwakitongoza tekikyamenya tteeka. Abalala bagambye mukunja mwandibadde mwogera nabo mu bukkakkamu nga temutuuse eno yonna. Now let me tell you eyo nabbi akamotoka aka eyo Halia. Abantu bano sente ze badduka nazo zigula buno obumotoka kano ka Halia obumotoka nga 8 lwakuba essaawa eno mulaba nze kane sente ze badduka nazo ez'abaana. N'oyo agamba nti saayogedde nabo mu bukkakkamu wuliriza koola eno nabadde njogera ne maama Halima this previous week mu mirembe. Wuliriza bye yannyanukudde otegeera abantu b'ebitiibwa bano be tutya. Maama Halima Namakula nkulamusizzaako nnyo. Kale munange mukunja. Ontegedde otya? Sisula namba. Mami, nina akasonga akannumya omutwe ne ngamba akankunoonye. Waliwo sente ze twasevinganga mu wuma mu mwaka gwa 2022 omuyimbi Hanson Baliruno kuba gwe waŋŋambanga okuteerako sente si we kyali nga treasurer era sente nazisanga ku simu ya Hanson Baliruno nagenda okulaba agenze mu federation ewa Mr. Eddie Kenzo ate
naawe kwe nali ŋŋumidde ate naawe nkulaba wadda mu federation kati naawe oli mu federation taata siriimu mu federation ate ŋŋamba eh federation yeri waggulu waffe nze teri waggulu wange akati naakubandiza atya kati ate sente zange lwaki oba ozisaba ba federation ng'ate nze naziwa ggwe ne Hanson obanga agamba buli alina sako gy'akulira bbeeyo sente ajjayingire mu federation ye Museveni kaakati obanga owaabira uma eri ewa Kenzo anti mami naawe mba nkuwaabira kakati nedde tontya mbaabira bulira eno nze sitya kati nze nsaba bwente mu bufunze bwe tubanga amateeka ge twaliko mu kusondanga ssente ezo nga tuziteeka mu ssako baatugamba nti tugabana ati buli luvannyuma lwa omwaka nga guggwako okuva 2022 mpaka kati mu 2024 omwaka teguggwangako lwaki tetusooka ne tugabana ssente zaffe then ne tulyoka tulaba ebya federation kubanga federation ezze luvannyuma nnyo nanti kakati olidde akantu ako kososa okuŋŋamba yes kati gwe wava nagenda okulaba nga gundi avuddewo agenze mu federation ani ngaowa ssente Hanson bali luno ate nga sinze nzekka yamuwa kitegeeza n'abalala bangi abaamu wakati yava mu huma n'adduka mu federation kati mami awe njije ekibuuzo kyange ekisemberayo ddala bw'abanga Hanson gwe wali okola naye mu bya ssente yadduse ne ssente z'abaana bonna ne yeegatta ku federation ate naawe lwaki watuleseewo era naawe n'odduka n'ogenda mu federation Hanson gy'ali nga yadduse ne ssente z'abaana ate n'otazibanja n'osirika busirisi anjijeeko omukyalo ono nabadde saagala kumuvuma enewe mbalamusizaako mwana bakyali bange ono ye Jaliya mwenna abali wano mumumanyi bulungi omukyalo ono bwe yakomyewo okuva mu Amerika yagenze ku interview n'agamba mukunja yanziba mukama mulungi nti ku mulundi guno byonna omukyalo ono byayogerako abali wano mwenna sitole eno mubadde mugifolowinga bulungi ebintu bino byaliwo mu mwaka gwa 2021 writing about now tuli mu 2024 those are 3 years now omukyalo ono yasindika baganda be okujja ku kitanda nali mu kadde kazibu nnyo ng'obulamu bugenda kwaliko omulenzi bamuyita shata soja mumumanyi mwenna abali wano ne bajja nga ŋŋambye agenda kunnyamba kakati Jaliya okutandika n'essaawa eno wogenda olabira vidiyo eno njagala okulaga ssente zo gye zaalaga mwana wa maama omutima gwo gukakkane onveeko onneesonyiwe bw'obeera mu mawulire wagambye wampa miliyoni 10 mami nafuna miliyoni 3 I am for the repeating baganda bo be wasindika okujja okundaba bampa miliyoni 3 bwe bamala okumpa ssente ezo kuba luli nali sobola byogera nali mu fiye ey'amaanyi baganda bo baŋŋamba tobaako kyoyogera nali ku kitanda nga mmwe mundinako control nga musobola okukola ekintu kyonna ne mujjawo n'obulamu bwange saayagala swaza famire yo saayagala bino byonna byogera gwalemezaamu kati kankugamba amazima okakkane bwe bamala okumpa miliyoni ezo 3 watabuka n'ovaayo n'oyomba nga mukunja n'otavaayo yadde okuneebaza wanfeze mu bulumi obw'ekitalo nga nkwetondedde ogaanye okunsonyiwa nakwata miliyoni 1.5 kuba mu ddwaliro twali twakawaayo emu kitundu natetenkanya nga wensobola nenfuna miliyoni 1.5 nenjija mpaka wammwe gye wazimbira maama weeyo kalina natuuka mu kikomera kyammwe nendeeta miliyoni 1.5 nagiwa maama wo kati essaawa eno Jaliya nga tonnayita mwana wa munno yenna nti mufere obufere bwo tandikira ku famire yo starting with your mother oyo omukyalo omunene omumpimpi gwazi omumanyi saa kunnyonnyola maama wo gwateeka saa ebimu bigenda mu 5 maama wo gwoba otandikirako bw'obeera ku interview sente ze nakomyawo tozoogera wabula oyogera zogamba ne zogamba zewampa zibanje baganda bo then ekyokubiri kale nze kansooke nzikirize nti ndi mufere nakufera ate pressure yakukola ki naye yakufera
oli omwana omuwala gwe wagamba okomya obulamu bwe naye yakufera. Waliwo omwana omulenzi gwe n'omusiba mwamusiba obulamu bwe mwabukomya naye yakufera. Ffenna twakufera mami. Akasembayo gwe mwennyini ku interview weewaddeko obujulizi n'ogamba obadde oli mulokole era obadde ng'osaba nga bw'ogenda n'otunda ebitundu by'ekyama n'otunda obusolo ng'onoonya ssente. Gwe owa Yesu ennyo omulokole biliyoniya woddukira ku Yesu n'otoloka ku Katonda ogenda otunda ebitundu by'ekyama. Ate nze olwo nze omukafiiri nze ani atasobola kuyiya nze ani yali atasobola kusaba ssente. Please Jalia ky'onoonyaamu nkimanyi onoonya kimu bukyenkuvume naye nze Jalia sigenda kuvuma kivumo na kimu olw'ensonga ne miliyoni 3 ze mwampa nali sizirina nali mukadde kazibu ng'obulamu bugenda. Sigenda vaayo yadde olunaku n'olumu era sivangayo oko ne ŋŋamba Jalia toddamu kola eti. Sigenda kuvuma ng'ebyo bye mwevuma ne pressure. Ngenda sigala nkwetondera obulamu bwange bwonna nti nsonyiwa we nakusobya. Sente nazikomyawo kati ky'oba mmanja eri miliyoni 1.5. Essaawa eno siri bulungi naye ngenda noonya miliyoni 1.5 nga wensobola Jalia wonna Mukama waba agimpadde nayo ngireete ngikuwe w'onaaba toliyo ngiwe maamawo neera nzondeke. We nakusobya nze ndisigala nkugamba nsonyiwa sisobola vuma muntu yannyamba kuba sijja gamba obwo bumiliyoni 3 nedda nali sibulina. Thank you so much. God bless you. Omwana soda nga tefuna bali ku live omukunja atasira ali ati. By the way embeera y'omukunja egenda ekuba ku matu. Omukunja atasira yafunamu obulwadde omwaka gwa 2024 nga tugumalako omwezi gwali gwa 11. Embeera y'obulamu bwe netandika okukyukira ddala. Byatandikira ku lususu kati bino byokugamba bya munda kabaata n'atandika okulwala n'atandika n'okubanga avaako nekiwaliriza abafamile ye b'omanyi ne bamusitula. Omuntu gwasinga okwagala mu bulamu bwe gwasinga ofaako ye jjajjaawe omukyalo oyo awangalira mu bitundu by'e Ssebukunja n'agamba mundeetera omuzzukulu wange. Ne basitula Mukunja ng'omwezi gwa Desemba gutandiikirizaawo ne bamutwala e Ssebukunja n'amalayo omwezi ogwo gwonna ng'ajjanjabibwa. Era ebbanga lye yamalayo yafunanga obujjanjabi obwa ekizungu n'afuna n'obujjanjabi obw'ekiddugavu. Abasawo ne bawabula ne bagamba takkirizibwa kuddamu kukozesa masimu. Era ebiseera ebyo omwezi gwa Desemba wonna gwaggwerako nga Mukunja kizibu mufuna ku ssimu era bw'otunuulira accounts ze zaakomadde okukola so si kuba nti tayagala wabula embeera y'obulamu bwe. Omwaka 2025 tugenze ogutandika mu mwezi gwa January Mukunja ng'embeera ye egenda etereeramu era kyamuwaliriza okuvaayo mu kyalo kuba eri yali wala nga mikwano gy'abasinga nga kiba kizibu okugenda omuya kale omwakisa esinga nga tatuukikako n'akomawo mu kibuga Makindi. Era wenjogerera bino nga mwenna mumuwulira baideka abantu lyose n'okyogerako kozi abantu bankubira nnyo amasimu nga babuuza Mukunja mufu oba tannafa. Abasinga balaba vidiyo za Cumi atukola vidiyo ng'abika Mukunja omwezi gwali gwa Desemba n'omukulu amanyikiddwa nga Kikeni. Naye byaddala Mukunja talina kyakimanyiiko kozi yeesonyiwa intaneti bamugamba sooka weesonyiwe intaneti osooke owonere ddala. Weesonyiwe pressure ya intaneti weesonyiwa amasimu owonere ddala. So n'alekera okubanga abikozesa. Ne wenjogerera kaakano waliwo akatambi akapostingidwa bambi musajja atunga tabemanyi nako. Ak'omunkuseru gwe bapositinze nga yenna ayise sikirini nga yenna abotose. Ebyaddala Mukunja mulwadde kabaata. Naye embeera tetuuka kweno oyo muvubuka gwe bapositinze. Simanyi oba bamugjewa naye yonna gyali kwikirika vale kuba embeera embi nnyo. Naye Mukunja takola ki? Bambi tatuuka waawo. Badde boogera ebigambo bingi mbu Mukunja yadikina King Shiba n'afuna sirimu. Akakankusereke bapositinze. Mukunja alina ennyindo nnene eringa ekitebe ky'eggaali tasobola kubanga oyo yeye. Ate Mukunja muwanvuko okusinga awo. Okitegeera. Akakasajja si ye Mukunja. Okitegeera. Omuntu ali observant enaafu asobola okukitegeera. Si ye Mukunja. Naye nga naye embeera ye si nnungi. Naye nga yaddeko okusinga wali we yakola ki? We yali. Mukunja dogo oba ayinamu ekirwadde ekirala twala kudda ku kyanso n'abantu bamuwa amagezi.
birimuko ekiganda kuba mu kusooka bwe yatwalibwa mu ddwaliro bagezaako mukebera ng'obulwadde tebukola ki tebulabika ng'obulwadde tebulabika ne bamukebera nga bagamba era singa yali siriimu banditugambye nti siriimu nga ye mu bitebya nti yaddikina kingishiba ne bamukebera ng'obulwadde tebulabika kati bamutwala ewa jjajjaawe abakadde kabaato bamanyi tebakubuulira kyakola ki kyabakaddiya awo bya mirembe saagala mmenya mmotoka y'obboyi njagala nanyini mmotoka eno njagala maama alima namakula anko tombuzaabuza sizekayana naawe njagala maama alima namakula mu mirembe nzize bya mirembe abadde mweno kopolo motoka zibaddeyo bbiri wano bbiri zitya zibaddeyo kawondo olwaka kawaddemu erinda libadde wali waliwo emotoka bwaba badde mpa maama alima namakula nze njagala kimu sente zange ku bibiri njagala sente zange mu mirembe sirina muntu gwe ngenda kuddamu kutya ne waba wa kitiibwa atya nga yabba akasente kange tunuulira muvuga bw'obanga mmanyi omanyi waali gwe muleete mu mirembe tuleme kuyomba tuleme kuwoggana kiggwe eitha musasule miliyoni zange 4,600 ze yatuwala nga tuli mu ssako y'abayimbi ne batuddukako ne yanso ne bali luno ne bagenda beegatta mu federation ku edikenzo yonna yokka ebaddewo tosobola kulya kasente kaffe ka ssako tumaze okusonda sente zaffe mutugambye tugenda gabana ate ne mumala ne mudduka maze emyaka kati tugenda mu 3 mbasiriikiridde mbawe ekitiibwa kuba muli bakitiibwa kati ebitiibwa byaweddewo ze sigenda kuddamu kutya muntu n'omu olw'okuba alina ekitiibwa kopolo mullo siddamu kutya muntu mulala ne waabanga omusajja wuuna balina embuto nnene boyi mpa maama alima namakula mpa maama alima namakula ampe sente kubanga waali wano ntaliiwo kati bw'aba taliiwo anko sigenda kayana naawe mpa ebisumuluzo by'emmotoka atuwe ebisumuluzo ate tulimba mbu waliwo efulumye atuwe ebisumuluzo kino yekigivuga soko bicheki wao tavaawo soka kwa karibu kuwa mkali na kuta kati omanyi ngaleeta miliyoni zange 4,600 emmotoka nga baginona jamu ebibyo mugyemu ebyamwe mugulira jjemu ebibyo byonna bijjemu tebagamba mulwadde ebintu ayigemu jamu ebibyo byonna omuntu navuga emmotoka bweti nga yamala kubba sente zaffe tetutambuliramu olwo tatamale kale kamera kanjitereze ku sente zange oba wali obaddeko mu ssako ne mumala okuŋŋaanya sente za ssako omuntu n'adduka nazo nakubidde maama alima namakulu omanyi bye yaŋŋambye yasose kuŋŋamba mbufe muwuma yaŋŋambye mbufe twavaayo muwuma twadda mu gundi mu federation ewa edikenzo genda olope federation sente zange naziwa federation nze sisobola bamusiru kulopa kenzo siwangako kenzo sente sagala yetuuseko buzibu atandike okugamba mbofe twaba omutuusiza then bakopola abalala tuke
temumukiriza kuba simu n'emubboyi nga tetunnabulira ajja babuusa. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.